wa Bujingo mukulu. Era ngambye wali sebo nkuzaala. Ye. Ne mugamba onzaala taata. Ne Grace Khan tetuyinza kuba mu family yemu. Era ngambye ekyo kifaananyi nkitwale eri mu ndagamuntu. Kino. Ekyo. Ngenda kitwale eri mu ndagamuntu. Ntekeyo details bampe endagamuntu ng'eriko Calvin Kayanja Bujingo. Calvin Bujingo Junior. Ng'ogudde mu bintu muganda wange. Ngudde mu bintu sebo nfunye omuzadde obukulu. Abaana ate tebalina maama mu muwumba tuutu. Alaba bwe nfunye ekitaate kigagga. Ekitegeeza mu ttaka lya Kanani bagenda kuteeka mu byapa bya Kanani. Ngenda Namayumba. Enchansiba byange ngenda Namayumba. Omukazi omubuyabuya. Mbwawalana nnyo omusajja. Alemye n'okukomandinga n'okutwala abaana ewa kitaabwe. Nze Kayanja nesitudde nengenda nembeera nenfuna omuzadde. Kati bwe mba nkusoose kati uliri abaana banangamba nga banye ku byobugagga bya Bujingo. Bwe mba nkusoose ku kitaawo. Katonda muwadde chance esembayo. Okyagumiza omutwe ng'emmale mbu yaleka nnyoko. Kati kankubuuza ebyana bya Bujingo ebiwala omanyi ba ekisi be birina. Kati mu ntalo za kitaawo n'ennyoko mbu baayawukana. Eyakusoma oli naye. Kayanja abaana abo okuva taata waabwe bantu bakulu naawe kiri ekiwala kye baatikkira. Ekirina n'abaana naawe kyogamba nti abaana abo. Tebannagenda kulaba kitaawo. Magezi kumanya nti nabo abasajja abakisambyemu ne bakirekamu ne bakiyitako ne bakirekawo. Osobola okwawukana n'omusajja leero n'enkya. Naye bw'oba totegedde kitaawo noddira entalo za nnyoko. Noddira entalo za nnyoko munawe togenda kulaba kitaawo. Bazadde baffe tebamanyi kati taata yalina abakazi 8. Taatawo. Nibu yafuna obuzibu bonna bajja. Ne wakalaba mujjawo omuli mu kwasaamirira taatawo Katonda yamuwadde bulamu. Ebyo ebyana bya Bujingo bisiru bannange era nze neewunya n'omusajja ali waseeze embwa. Ogukulu nze nagwinamu interest. Waliwala kuwasa mwannyo kate. Kati anzadde kati Bujingo anzadde kati. Wali wonna we nawaaniranga naluswa. Awo wonna nga nswama. Naye nali ntutte ekiwumba tuutu. Taatawo Katonda yamuwadde second chance mu bulamu oli eyo obutusegatama. Obutisegatama ng'ambwa. Olw'okuba maama yayawukana n'omukazi, taata yawasa omukazi omulala. Gwe abaakusookako b'olina obudde buno. Kati neetwalira omuzadde, nfunye omuzadde obukulu, omuzadde omugagga. Nziremu okulaba manyira Bujingo. Nasoosa abaana b'okulaba Bujingo. Mukazi omuwumba tuutu yaddira ennaku ye, yaddira ensobiize, n'ateeka mu baana ebigambo, omusajja yabakolerera mulina mu maka ge. Nenze nebuuza n'ekyo ekikazi kye kibuulira abantu baakyo mu kyaki. Waako mukyalo ekitiibwa. Kabaata kankubuulire bwe tutaraizinga ddoboozi lyaffe ku kino. Omukyalo oyo amanyi we yanvumisa Bujingo. Nze nakye saavuma Bujingo. Nakulaba. Wandaba bwensiga entalo, bwennoonya entalo ku musajja yalina ebizibu n'omukazi. Nakulabanga. Naye amazima gennyini Bujingo yalina musango ki? Bujingo Katonda yamuwadde second chance. Yawonye kufa. Amasasi gaamuyise ku mugongo. Ayina ebinuubula enkwagulo. Bakeera kumukosa mabwa kumujja mu buganga. Nga n'abaana b'abentuuyo ze be yawa foundation. Oyo mukazi olaba alabika bubi bw'atyo nga sente alina. Naye omanyi Bujingo we yamufunira. Mwe bawala ba Bujingo mwandigenze ne mulaba ku kitammwe. Sisuubira nti bandibagaanye okuyingira. Nze mutabani wa Bujingo omukulu ngenda kukalakata baganda bange ne maama waffe. Ogenda kola ki? Anzadde Bujingo anzadde angambye ntwale ebintu byange mu kalumu omusula embwa mwali musula embwa. Mbwa makula yagitta tajagala. Bujingo ewuwe erumo bulumu mwali musula embwa makamalamba. Makula yali tajagala nenfuna omuzigo ngenda wa taata.
ngenda wa taata kabata era ogenda kunsanga namayumba kati njocha nayo kale oyagala omala okola ebya bbini oyagala kufuuka Richard nga gumanya obuguwa bwengatto obubeera azadde buzaazi olaba omukadde w'ekkanisa yali amanyi abaana bange wano ne mugate munnaye nze siriika agamba taata yafa naye omukadde w'ekkanisa nga amanyi obuguwa bwengatto simanyi sitookisi simanyi ebyo bino tuli ku bya buzadde okuzaala era addamu okusirwala obutampita Calvin Bujingo booliko ekikyamu ku mutwe omusajja anzadde angambye ngende kunnira ntwale ekyo ekifaananyi kyolaba bakyuse endagamuntu kale ebintu by'omugongo birabika bitya tuwe ku kifaananyi so maggulu birabyeko mbirabyeko eyo tuveeyo Bujingo bwe tutuuseyo bambi atuwadde reception ennungi anjaniriza mbadde ne Godfather oli Kasamira Mayembe Franka Gashumba Lawyer Lutalo n'abalala bangi betusanzeeyo awo so bambi atwaniriza makulu amanyi okufumba tufumbidde enkoko yennyini yafumbye makulu yafumbi nsoose kutya naye amakulu egaali gye namuyisaamu tampa magi mona afubutuka mu lusozi nga ndowooza nti supu nsooseemu ngalo nti olaba babyokya nnyo sebe oyinza okuwuta ka supu